Tuggussa Enssonga. Nande avyeta ekintu kyakoze ekyokuwasa omukazi omumpi ng'obulamu bw'ensi bakiri yandibadde omuntu naye nga yeerusa n'okwerusa. So kati yabadde akukoze eki tebatuyita ku mukolo kyogamba ffe babi nnyo kubadde ku mukolo mwekyusakyusa bika n'otunuulira kimmi n'okyusa nnyini okyusa kino okyusa siri yadda mbw amuwasa bwe kyaŋŋambye awaani Enssonga mbw avyeta nze nengayiddemu amafina ku sisinkane aŋŋambye SB4 nako abaana ba TikTok gambe nze ndi wa Facebook ali mafina sigenda muvaako mafina alina okunyamba naye waliwo sente zampadde nzukuwe sente zo wenzikuwa oziwera ndi road ajjeyo ebintu byo 10 2 3 4 5 6 7 8 ziwera million ya bweddu. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. Nande avyeta ekintu kyakoze ekyokuwasa omukazi omumpi ng'obulamu bw'ensi bakiri yandibadde omuntu naye nga yeerusa n'okwerusa ne mutatuyita ku mikolo ssebo madamu naye tetulina ngoye za kwambala mujoga ssebo ffe tulina amakooti ag'okwambala naye temwatuyise ku mikolo mwagenze era nga mmwe simaye bakadaama ne basekadaama mwayise bano abaali balinye ku nnyonyi yabakoze ekimmina no anti kati byo byenagamba ku TikTok ekibaako ffe kyetubuukira ekitrendinga naye kale nze nabadde manyi ebintu ebyo naye bambi nasirise namulese ate nga bamaze kubikola bwe njijjayo nga bigamba watidde nozaayo nenjijjayo nebigamba mu comment bikadama nebinkubira nebigamba naye omwana omutolo maye bwawoma nenjijjayo soko ojjeko enkofiira omuntu akolabe bulungi so kati yabadde akukoze eki animina tewali TikTok antubuukira ebyo ebyonoonese ebyo tuba twagala obuzibu bwe buli tebatuyita ku mukolo kyogamba ffe babi nnyo kubadde ku mukolo walagala kuyite twalinayo wano nga tolina wakusa tolina kyokwambala kati wali ogendagendayo oti ku mikolo wabayo emmere nali ngenda kulya mmere walagala kuyita transport gwe walikozesezza okuva wano bandinonye bandi abannanyini mikolo abantu bakola emikolo ne batekawo baasi ezitwala abantu balina omanya nti munsi mulimu babulasi niga okitege ne bakutwala n'olya ku mmere naye kati ekyasinza okukuluma butakuyita kulya ku mmere ate no yabadde nnyingi ate sebo bagiye nogiyiwanirawo vidiyo nga bagiyiwa yabadde nnyingi twalidde emmere netulya ab'okukyalo eyasigadde simanyi oba bagikoze batya bagiye waliwo fibika vidiyo ke yatadde nga bali mu giyiwa negamba abo so abavaawo naye jonadi ne sefuko n'agamba agenda bavuma wiiki namba sefuko siri musanyufu kyeyakoze anti ye yasusewo alina ebyaddala era mugambe nyinza oba sitalina namba ye ogwa fulufiga tegunaggwa tayagala kuzzaako ate ebirala agera ku fulufiga ano ani fulufiga yekyekyo anyiiga bw'ati mulimu abantu abatanyiiga naye kyeyakoze kibi byeyogedde bingi buvidiyo nabulabye
Naye bandi mukusaaga. Just bye TikTok. Anyway, SB4 Media Tuggussa Enssonga. Gundi yalaira obutaddamu kuvuma. Esafuko. Kyeyakoze kyabayita bati ekyo. Yadda mbw amuwasomo bwe kyangambye. Awaani somo. Mbw aviator. Andi kale aviator byo bibye byabo. Naye agasse taata wa Mina. Ebya family yabyogeddeko. Yayogedde ku bya family. Family embunjavu nnyo bapangisizzeewo bakoledde omukolo biki. Awo yasusseewo. Yabyogedde ebyo. Kuzanyira ka video. Sabiwulidde. Nze nalabye wano waayatandikidde ng'agamba mbu kimanyi gyawasiza bakisiraani. Anti kuba kusukka. Anyway, TikTok byajja. Mukujja either esobola okwonoona obulamu bwo nga yanoona kuba videos nyingi ze tulabye buli muntu akomerera teri ali ku side yo. Nze nengaledde amafina kusisinkane angambye SB4 nako abaana ba TikTok. Mugambe nze ndi wa Facebook. Era nze nzize kugamba nti munnange wayagadde nnyo ku meeting omukyalo yakuyambe naye si mu bubi tagaanangako naye leero agaanye. Agambye Yiga Sharif mmumanyi bu video bonna abadde abulaba n'agamba naye abaana ba TikTok yabeesonyiwamu. Yasigadde kulya ssente ze agenda Dubai, waave Dubai agende Canada, waave Canada agende Germany. So kati awo bo simanyi yambuzizza ekibuuzo n'ambuuza nti abaana ku TikTok abagamba nti nga basente simanyanga ez'ebisirani ezaki bakuyambiddewa. Nati baana kinze bakati ne banne ate laba kati kinabaga wangamba olimba ite ne gamba wakati tebalina adde ekikumi. Ate just nagamba ku TikTok babuukira ebyo kati goloza self ko yavumidde kyoli. Yeso mwana beeri nakwata akasimu ke kati nganze wano. Simu kange nefuna data 2. Ate abantu bonna nyizo bavuma ne president aliko. Noino omuntu ayiramu. Nezira mukazigo kange. Ogenda kuba kati sikyakayina. Ogenda kuva like obulamu bwo bugenda kutereera butya? Ove mu by'okuvuma ofuuka omuntu ow'omugaso. Oyina kizibu ki? Nesivu sikyavuma abantu. Kati singa gati olaba comment eziri ku video. Buli comment nali nyina jiddamu ne video. Naye era wakuba mafina y'abayambi bannange. Nkuba gwembadde gamba mbuno we naavuma. Naye mukama kale. Naye singa tadde mafina. Allahu akbar. Ani singa TikTok kati ewunye evvumbe. Waliwo comment gy'olaba n'ogenda n'ebikane mu bulangiti ng'ekuyiseemu nnyo. Naye abaana bakomenting. Ne kati singa kwaliko obulicoding. Tulina Yiga Sharif. Yiga Sharif ono obulamu bwe bwayonooneka olwa TikTok. Ngambe TikTok. Olw'okuvvoolanga abantu okubayisaamu eggaali n'ebirala bajjanga bwonooneka mpola mpola. Essaawa zino talina waakusula, talina kyakulya, talina buli wamu. Akabiridde abantu okumuyamba bagaanye nga option gyalinawoyo option eri emu yokka. Nga ye agamba ti maama Fina wamuyamba aba amaze. Mama Fina nkedde nnyo leero mwami nzizo nnyambe. Mukama yatuleetera omulonozi w'eggwanga Uganda. Mama Fina atudde bulenga wali nga mmanyi ne bubeera guyambye abantu, oyambye abalwadde, oyambye ab'ebizibu, oyambye buli kika. Nedda kyembuuzaamu nze mubi ennyo maama. Ate Mama Fina sigenda mupaako. Mama Fina alina okunyamba. Nze kyemmanyi muzadde wadde nti no anti ye maama w'eggwanga lyonna. Ne kati Mama Fina, ne kati SB4 Selector ne Mama Fina mugende ku bantu boyambye bonna 10 kyogamba yigaye mubi ennyo. Toli mubi. Nawe Landlord twakomanga abanjaka mu kitundu. Nakubirako kasimu ngamba omukubirako mu bakiningi. Yagamba atyo. Yagamba moyongeramu emitwalo 5 abanja $2 million. Landlord bagala twala bintu byanga. Ebintu ebiri mu nyumba bibalwa mu sente mmeka. Mulimu sideboard, kuuka, fridge, flat screen 60 inch, ekitanda 60 inch. Nego chama TV yo kwa $2 million. TV. I sense. $2 million which means 55.
inchi mmeka 55 feet 50 so ebintu ebiri mu nyumba bibala mu sente meka nesa bibala nati ebimu nakubira abantu bulango ne babimpa kati saagatta sente naye nga kyomanya bingi so kati mukubalira mama Fina mukubalira gwe iwawe wosinga okwagala akuyambe kunzigirawo bintu byange nenfuna n'ennyumba gyempangisa nakubirako nenga nti oba noonyeza akayumba katono osobola ofuna kasente mmeka wafuna ennyumba nafuna ya mitwalo 15 naye ebintu bingi nnyo eryeyo eyo bakuba Dongo stage so Land Road abanja millions 2 enyumba afuna 15 so omuntu wakusosolako emyezi 3 egiddako bosobola okweyiya egiddako mbasobola okweyiya ogenda kweyiya otya ngenda kuddayo Emengo nkole mu dduuka lya taata ate nga gamba wali tosobola kukola sente zoba wali okolera transport yeka anti kati jjukira taata nayogedde naye naga n'Emengo wantama naye bangenda kweyiya ntya ogenda kweyiya otya njakola omudaala gw'ennyaanya gwe celebrity superstar bakola ku mudaala gw'ennyaanya anti nze nabyetuuma era ngenda byejjako so kati oba tugeze omuntu nga kusasuliddeko emyezi 3 gye mitwalo 45 olwo omudaala gwe bagiriddemu sente nga mmeka naye okutandika omudaala gw'ennyaanya si mitwalo nga 2 so kati bano mikwano gyo ab'oku TikTok bano bewakubiranga obulangu bemwavumanga nabo bali mikwano gyange duli nga akyali bulungi naye kati simanyi tebakyali ba mikwano gyange olunaku lwalero mubaddeko ne mama Fina gyenva mama Fina netwogeramu sigamba nti mukoowu andi sigamba nti munyiivu si munyiivu ate era si mukoowu vidiyo zo abadde ng'aziraba ng'omukwasa ennaku tolina kizibu oyinza oba tolina kizibu naye ye nga ye takyayagala kumitinga bantu ndowooza akaseera kano naye waliwo sente zampadde nzikuwe sente zo wenzikuwa oziwe Land Road ajjeyo ebintu byo opangiseeko ennyumba ndala weeyiye sente si za ku mobile money omanyi yakuweerawo kati sente zino zize millions 4 osobola okubalamu ne basibalamu mbala ntya kale nkakasa mbu teziwera tomanya nyinza okuba wanzinyweddeko amafuta tosobola SB4 motoka okimanyiza kuyita SB4 ndaba mu comment abantu bagamba SB4 nange nakabuuka jjo so ampada miliyoni ezo 4 nzikuwe ogende Land Road ojjeyo ebi ng'okankana anti ndaba tekisoboka kisoboka ogende Land Road ojjeyo ebintu pangiseeko ennyumba nyumba ginagamba okunoonya osobola ogipangisaako sasolako emyezi gwe gy'owulira endala weeyiye okwebaza Fina yaza nnyo neyanzeege mami w'eggwanga nagamba ajja kunyamba negamba nze mu byennyo kubayambi babamuyana nayamba babaho fulaaka nayamba buli omu kyoganze mu byennyo kati bafudde yalaba sizakunywa kino kyabakoze abadde mu komenti nga banvuma anti leero ngenda baddiza vidiyo mbwomwavu wakufa kankubalireko sente nyinza okuba nga nazitoddeko atasobola ulira mbwomwavu zino 10 mama Fina nga kyali ku nsinga zenfa 3 4 5 6 7 8 kakadde ako kamu 10 2 3 4 5 6 7 8 9 bubiri 10
asatu ana atano mukaaga musanvu kinaana kyenda obusatu 10 abiri asatu ana atano mukaaga musanvu kinaana kyenda ziwera miliyoni 4 bweddu walagadde okwogerako naye mukubire njogera oba mukubireko aba tali bize so aŋŋambye akwagala era ffenna twagala nga maama naye just tulina kwetereeza bwetereeza tegera Yiga ndowooza akaseera kano k'obaddemu walayidde mikwano gyo emituufu n'emikyamu era nze kannebaze mukwano nga badde akusuzaako Stuart Brown mami jebaleko mami ndi ne Yiga Sharif wano akankana kwotoyogereko naye swedani mami w'eggwanga mbadde bubi naye kati ndi bulungi nnyo tomanyi kyokoze omusajja nakwali munengolajana SB4 yali atambudde agenze mu mikolo nengamba kamukuuma gye nga maama mbeereyo kenkwatayo nga ndaba omwana wange olajana ng'embeera si nnungi nga ndajana nga gogwe kagwe nsubirako essuubi ne baŋŋamba naye atakuzaala lwaki omulemeddeko tolina kika kyo ne mbagamba ekika kyange kiriddawo naye nga neyanziza nnyo maama Amina sasula yandiyodde ofune ennyumba ate kati awo tulabe ekiddako obe ng'okakka n'omutima walayi gwe gukakkanye ne banesimanyi kyendikuwa ng'ekakka n'omutima muwadde sente bukadde buna bukuwe neyanziza nnyo neyanziza maama mukama wojja akuddizeewo mukama wojja akuddizeewo naye njala nnaze ne ku kyogo bagamba mbu nyina ebisiraani nyina ebikwa era tekiganda SB4 nkimugambye nemugamba bw'omala okumaliza ebyo byonna omanyi tulina ne mu busiraamu tulina oba tukiyita lutwe oba tukiyita ki olutwe olwo nti amaaso ebiisa ebibi ebyo waliwo amaaso amabi nga ye waliwo omuntu atakwagala ng'ebbanga yonna takwagalangako kati nga buli kyofulumya kibeera kibi ku sayidi ye kati bw'onaanaabako okkakkane obeere bulungi era neyanziza nnyo neyanziza maama kati kansooke nkola bino nja kujja naaza ekyogo kale mukwano kale mami tweyanziza nnyo obubaka bufunye amiina naye we bali kutuusa bubaka yabadde amanyi nti nno watukyawa abaana ba tiktok naye mugambye totukyawanga mbadde ngenze ku facebook waba tiktok bamunyiza lwaki mbasobola bakyawa kale mami kale mukwano so yoyo maama waffe era yo nali mmayo asobola abantu baŋŋamba mbu naye kati abasiraamu nabeetondera naye baba tebansonyiwa nsi kasita nabasonyiwa anyway okwetonda mukama yasinga okumanya ali tumanyina mu busiraamu Allah yalina okusonyiwa ng'omuntu n'obanga onyigidde omuntu wange Allah yamusonyiwa kyo kiba kiwedde kasita weetonda tweddaga okola ku Yiga Sharif superstar waffe ngazzeewo celebrity naye ebintu ebyo nti bye byantwala eno gye ndi saagala kubiddamu anti tetwagala kudda content mungi Yiga content osobola okukola content nga si wakuvuma naye lwaki tonzikiriza bano abadde banvuma ne mbavuma akaseera kuba mafina gwe mbadde nnize kale tukuwaddeyo chance bonyina obbavuma waliwo gonna byakusuubiza agenda okukola omudaala abansuubiza obugaali abansuubiza bamuyana yansuubiza akagaali anti kati yeyo content kati waliwo yagamba mugenda kuwa emitwalo 5 ngenda kuwa passport tebampadde 5 tebaana nabagamba ne mbagamba mujja kulemesa mafina okumpa sene nga amanyi mwakolaki mwampa gwawe nawe naali eyo mama fina asobodde okuba nga amuyambako ku Kyalandi Road kati gwali eyo tewali ali eyo tuddako nga tebalina wadde ebibiriziro zijja kumala no
taliyo sente mala anti tebalina David kati kyogamba lwangamba mbakoole nalifunye wadde tewali avaayo yadde okuyamba wadde emitwalo 2 bana bakusubiza mutima sewa mutima wasubiza Yiga yagamba agenda kwaki kompa emitwalo 5 okola mudala mutima yagamba agenda kwa passport ogenda okuba ekyeyo mutima yasooka n'agamba mbu agenda kwekwata ne banne mutima agenda mpa emitwalo 5 n'abalala bape emitwalo nekakatisi bape emitwalo 5 ezwere miliyoni bidding le passport mutima akuva kololo yambulookinga lwe yakyogera kutikitoko tumulaba saba kajoni gwe mukwano gwa mutima mutima 5-star general mugambe Yiga kata kuba ekyeyo naye banyende kata kuba ekyeyo SB4 Ofcom Training Center etendekero erisoose mu ggwanga okutendeka abaami n'abakyala ku by'okusibayo n'okukola ku bya tekinologiya. Twakirizibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga be bawa n'abayizi satifikeeti y'eggwanga mu masomo nga CCTV camera, intruder alarms, access control, time and attendance, electric fence, CCTV operators, basic solar, automated gates n'amasomo amalala mangi. Ate nga tusomesa ab'okumakya ab'akawungeezi ssaako ne ku wiikendi wabula gwatasomangako teweeraliikirira anti naawe tekulese mabega. Weewandise kati ng'otukubirako ku nooti 76631778 oba ku nooti 7 nooti 19 nooti 928 oba tusange ku kitebe kyaffe ekikulu Makindye Liwafu Road wezikyukira. So maama akasente wabaka kwata soka nomala ebyo byakugambye okukola so soko nunula ebintu then olamu bujja kutambula olamu bugenda kutereera naye onongera kupanga ate kidenti ofunye akasente ate kidati amanye kasente ogamanye amuzaya tukati tufanya akasente zomunyanga ki naye kati buli abadde takubira nga sirina sente takuba so obaka nze mbutuusizza obaka obutuusizza sina kyenkubanja tolina kyomumanya kyewankabirira nkikoze kubadde kufukamira tubaddeyo ne twenyola n'omukadde esimu wonkubira nga bannayiga wange naye kyamukisa mulungi kuba banja bamunoonya ne batamufuna banja abantumyeyo banja bamwetuukiridde n'atabawa naye kirungi ofunye obaka obusembeyo natuusa amaanyi ne ganzigamu ne ngamba like kyekituufu yatukowera ddala wabadde wanise obaka obufembayo bwensobola okugamba abantu bonna abali mu nsi muno tebawanika embeera kozi kayima kagamata simanyi gwokamanyi tewali mbeera ya lubeerera abadde banvuma ku TikTok ndowooza mulaba kati mwagambye Mafina tasobola Mafina kyogamba esimu zadde naye alina eddiini yalaba byokola abasiraamu ninga Mafina alina enzikiriza eyiye ate kati bye lwakyanyigirako abasiraamu ensonga kiri bwe kiti so temumpala n'abambi mwagamba mbu nyina ebisiraani so abasiraamu ne bavaayo ne bagamba mbu bandoga bebansiraanya kati omusiraamu ova oteeyo n'ogamba mbu gwe wansiraanya naye bakusonyiye byebakusanya naye bakusonyiye bwebaba tebansonyiye nze nabasonyiwa omanyi omuzadde tasobya abasiraamu bazadde bo omuzadde tasobya noba gwoli mu nsobi olina kwetonda andi obwetowaze buno n'okugonda bikutuusa ku bingi ate obanga olina golo gyogoba buli kimu nokyesonyiwa kuba banaye abaana baavunye kati nga bigamba ngenda kuwa emitwalo 5 mu comment ngenda kuwa emitwalo 2 ngenda kuwa emitwalo 3 waliwo ekyakubira kigamba nkulaba bambi oyagala obuyambi naye kati kyogamba ffe bookabira tuli baana bannyoko najjako essimu naye bannange neŋamba kansirike sigenda muddamu ekyano kinkubira kyali Dubai ekigamba some namba yokutereka wano emitwalo 5 namba omutukabirira obwaserebe wamwe tembulina kibubayambi nekiteekako
ebitaano bimanyi kyayibereza bitaano nekibiteeka ku account nekigamba nange ze nsobodde n'abalala batandikirawo neno oyo yakuwa ebitaano okoyini kyagamba omulala takikola olina okwebaza gwe koyini ogimanyi anyway byebyo SB4 Media Tuggussa Enssonga takwadde sente lwakwebaza bintu byokola nedda jasa akolumiddwa bulumirirwa nga mutabani we byakola biyinza okuba nete bimusanyusa byokola bambi tobiddamu nange navumayo abantu nga video nga 5 nebannange simanyi nakumanya nebangumenyo mukono ate naye kati omuliro teguzikisa muliro gusooka guzikizeemuko nasikadama nebangamba mbuno biki kati okimanyi Uganda osobola kufuna sente basikadama zebafuna oba osobola naye lwakuba nti Uganda esente ate bezitwala bingi so dera nkugamba nti akasente ako kalaba konoosako ku salama nogedako ku power king bagita power king bagita bata power king yeri wano batiktokers wemubeera power king makin we yali akolera wano ku salama wano kukatuba stage bala cheya moonlight kasi onotwalayo nogendayo ku moonlight ojja kwekanga nga ekyafano tekiriiko nga kinyedde muzinywa ate zatanya mwenge zisina osobola okugwira basibi balomina je kati lomina genda kukira lomina je agamba onjogezaako mbuzenda kwafuwaza naye nalindidde ku kikumi kyo negamba mwalina nkolagana lomina mukwano gwange just kati agenda kusooka kwasamaka yamalula kuki kwezo mukube bivi ayera gamba ikatuvudde wala nenga je tulaga siwala era wano wenategedde buli omu je tulaga naye nti wala oba siwala mwene mbeera gye mbaddemu anyway akasente Yiga akafunye katono so mikwano gye bamubeereddewo bambi mumuleke yeeyiye abamubeereddewo mutima mulungi tusaba naye atandika obulamu kuba kati oyinza okutandika mbu ate nakuwa kino nange empaayo ate nakuwa so sente netera nnyo okutabula ab'emikwano naye nkusabira sente ereme kukutabulawo n'emikwano gy'obadde nagyo omukulu abadde akusuza omukulu Swati Brown bambi weebale nnyo musajja oyo muyimbi ate nga photographer weebale nnyo omutima omulungi kuba obaddewo mu mbeera yonna mukulu ono nga talinaawo n'omubeererawo naye mugayidingemu mu bintu ebimu so olunaku lwoliba ndowooza ogende walandira so yagendayo ddi oba ngendeyo enkya ojja kunkona kutaba tosobola n'okwerekerako olaba oti kubidde amasimu ndowooza ne mukazi we natuuka n'agamba afunayo omukazi omupya okubidde amasimu ngozoga tompisangamu ku ggaali naye sikuvuma nebayinza tonvumangako nange ntya kati ng'ontyako banonga bagamba mafina teri amuvuma n'asigala nga bwali era kati gwoli mugezi kubanga anyway SB4 Media Tuggussa Enssonga ensana mwe tutambula lugendo andi matatu kazanyo ka matatu osobola okukazannya obubi oba osobola okukazannya obulungi mu lugendo lwaffe osobola okutambula obubi oba osobola okutambula obulungi otambula empola otuuka waliwo n'okuba nga toyanguye ennyo n'otuuka lwakuba nti ate kasi toyanguwe ennyo oyinza okwonoona ebintu ebimu kati Yiga yayanguwamu ebimu byayonoonekamu naye mu musonyiwe ebyasoba so ke kaseera okutereeza obulamu nti bulina okutambula nze muzzukulu wa Kabajja omugeye bulaza Akamaadi yafunyeyo ekitoolo gye twabadde mu bamina ali ku kamera ne bulaza Umaru bali ku kamera Umaru oli mufumbo takyali mufumbo omukazi yanoba kyala yanoba taka tukiyiseewo kyala yanoba nebambe mukyala dde Umaru yali amala wiiki namatazze waka wamuliba nti lero nsuze ku Vox litwasuze ne SB4 nga tukola luli twabadde mukyala nagamba bino siibisobole naye mama abaana yonna gy'oyisa tukwegayiridde
tukwegayidde komawo omukulu akakkana omutima omufumbire kuba ndaba yenna akoze takyalya mmere yawaka asula njala asiiba njala. Anyway, so Albert ali ku kamera tuteekamu akasente bannaffe aba Ziwa and Sons tubaagala nnyo basenga ku Mukwano Arcade bono bwe bakweta kalonda yenna akozesebwa omuli ebitanda emifaliso bed covers duvet covers mattress protectors blankets towels shoelax n'ebirala biringanga ebyo ate nga biri mu original bakola delivery paka ku mulyango bakwe ku simu eyo tujja kubeeranga ate wejjusa mame Fati nkutumiddeko nnyo okuva e Dubai awo yenno kyakola abeera nga asabaza byamaguzi okuva e Dubai n'omaani paka wano mu Uganda gwe bwana wenna omusuubuzi oba ng'oli housemaid ng'oli mu kiyumba mukubireko ku simu eri ku screen muteeseganye gwe ng'ali mu kiyumba muweereza location w'oli najja namuteeseganya ebintu ne bibeera nga ate bituuka wano mu Uganda n'olw'ensonga eyo mbeera bulungi mwerabe. Tuggussa Enssonga.